Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtabananga baguzi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby mumutima gubera gucija guva gukona wetiti gukona wetiti Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel yo olabe byakabiyo nabyonna kyekimu. Tugenze mu Endobeso yaffe ey'olunaku olwaleero katulabe munnaffe ono ye agamba atya. Hello, nzaba mpita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Obuzibu bwe nnina nina muganda waffe eyasigaza ebintu bya maama waffe. Bintu ki? Ebyobugagga, mayumba, ttaka. Naye bwe tugezaako okubimusaba wegabaneko yeebuzaabuza. Tabawanga kuwadde ekimuwadde. Wadde yebuzaabuza bwebuzaabuza kati zekinjagala njagala tumulobese tumanye wali ebyapa. Awali ki? Ebyapa tugende tubijje tugende twegabire. Kakati muli bameka? Tuli abaana 3 yeye wookuna ye mukulu waffe. Alina emyaka emeka? Alina emyaka nga 45. Okay, 45. Kakati gwe oyogerako naye? Yakwogerako naye. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale se Hello? Jebali nyabo. Mkwale nawe jebali kutebo. Kakati nze ndi wa police. Ndi wa police? Police shoza. Anti kati nze ndi wa police obuzibu bwe nnina waliwo abazze wano nga beemulugunya oba Baganda bo baba Luganda ndowooza bali 3. Mbwoganye okubawa ku bintu by'omugenzi maama. Ebintu by'omugenzi maama. Kakati tubadde tukwetagako ku poliisi tulabike nga poliisi eyambako eno ey'amaka, poliisi y'amaka n'omuntu wa bulijjo okugabanya ebintu. Poliisi nyingi, poliisi yawa. Ati poliisi eno ku Central Police Station. Central Police Station. Nanti kakati nandize naye obuzibu bwe buli. Chovola batuyingiddemu poliisi tulabike nga tubitereeza tugabanye bulungi ebintu. Bannange bino tebyetaagamu poliisi. Tekibeetaagisa kuteekamu poliisi wadde n'omulundi n'ogumu bwe gutyo. Ate lwaki anti yeriwo okukola amateeka nanti yeeriwo naye kaakati omuzimu gwa maama gwagamba gulimala kudda ne gusalawo nti tutunde oba tugabe. Nga gukomyewo kubanga gwasiima nze gwe gwasiima era gwayogera nti gulimala kudda tulyoke tugabe ebintu. Gulimala kudda ne gutula ku nze kubanga nze gwe gwasiima. Kakati olwo tugenda kukola tutya kubanga bye bintu babyetaaga. Nanti kakati simanyi kubanga nange nsobedde omuzimu guluddeyo oba gulidde ddi nange simanyi naye nga gulimala kudda. Ate nga bagamba nti waliwo bye batunda. Kubanga nange bye mugamba nti ntunda nange sinze ntunda nange neekanga ntunze. Era gwe gujja ne gutunda ebintu byagwo ne buli gwajja ne gutundako fuuti 5 ku 10 ne kugenda. Kati nange simanyi. Ate sisobola nakukwata ku ssente zaagwo wadde olw'5. Kuba nagulako amazzi buzzi bwegati naye amazzi gandakira nasibira ku kitanda.
Ng'okute ku ssente zaago? Ku ssente z'Omuzimu. Omanya amaze okukulakira. Ng'obwe gwajja ne gutunda gwagamba mugwinamu obuzibuzibu. Ne gutundako fuuti 5 ku 10 mugwinamu obuzibuzibu. Kati ssente ne guzireka ne gugenda nazo? Gwazitwala zonna tegwandekera wadde omunwe gw'ennusu wadde. Kakati banne tukoze kati tulina gulinda gudde. Gulina kudda buzzi ate muyina gumiikiriza ne gudda. Ogwo Omuzimu nga mugezi muzibu. Muyina ogugumiikiriza ate bwe guba guzera gutuula ku nze kennyini kuba nze bwe gwasima kati awo nange simanyi kye tugenda kukola. Naye mukazi gwe toli mubbi gwe? Ate lwaki ndi mubbi? Oyinza okubba ebintu bya nnyoko. Ate Omuzimu gutunda gutya naawe ne gutwala ssente ne gulinamu obuzibuzibu? Ebintu byagwo si byange. Oli mubbi. Otoyinza kungamba mu Omuzimu gutunda ne gutwala ssente, oli mukubba bintu bya banno. Mubbi nali nkubbye eki. Naawe nno nja gukusindikira gukutabukire saagala kummanyira. Tokiddanga. Nene ndambadde muntu mutuufu. Omuzimu gujja kutya ne gutunda mugulinamu obuzibuzibu. Gugenze gwetereze ne gutunda ka 5 ku 10. Gugenda ne kashi Omuzimu gutuula ku muntu. Kati bwe guba gutudde ku muntu ekikolebwa kyonna kiba kya muzimu. Kati gwatuula ku oyo n'atunda. Akugambye nti nze sinze entunda era bwe gwatunda gwagenda ne ssente zaago. Kitegeeza gwo gwagenda ne ssente nasigala nga ali awo ng'omukongozi. Gomanyi Omuzimu gwo. Tegweza kutunda 5 ku 10 era ne gupima ne gujja ne tape measure. Era kugenda kudda kuna kufunye ekizibu kutunda eddala erisigadde. Buterevu mwogera ne bana basi nga nsinzidde ne kyobusaka nakasongola ambasada w'abaluli naye Mukunja nkubuulire erikazi lyaye buyaye lyagala kulya mali kukimala uleke gwako banne waalyo. Omuzimu gutunda ne kugenda ne ssente kalata masirangako wa Mapa wale kueleza. Kale. Ono Hasani ekaloke. Oyo omukazi muyaye naawe Muzimu kyogu mulinyate n'atunda. Nkugambye gumanyi n'okupima 5 ku 10. Mukunja moti mwebale kuweereza. Bana oyo omukazi mubbi. Bamukwate bamukube n'embooko. Muzimu kyogu gya ne gutunda ssente ne guzitwala. Oyo omukazi mubbi. Family mukuba obuti. Mata mumanyi mizimu. Ujjana kukima ebintu ebikaluka tujja kulya TV egenze. Mukunja. Esebo. Kata mbatumidde nnyo bannange. Kale. Ono kyabbeyo mukimbwa. Bana esalongo muwonge ekirolaawo ku dipo bana yeewunyiza Omuzimu ogwo naye Mukunja. Ogwo Omuzimu bane gulina ssente sawujjako newanga negubeerako wano. Osimuse mwasuza muteba mikwano mubale kutuweereza nze mukyayo ni sewalu erutunga ne bannango oyo mukazi muyaye atulimba atya nti Omuzimu gumala kudda ogutadde ngolo bakola batya abaganda be atulekemu akutwala eri obuyaye bwe kantumira ku mami wange mukyala Kamyerutunga bagumiikirize nange mundabire bagumikirize abagujja kudda wabagwajja kulindanga Yesu bw'okuba gwatundako gwajja ne gutundako gujja kudda Mukunja Rangi? Ubale kueleza gwanga. Kale. Jomgawani wakafuuma Rashidi baba. Naye nkubuulire. Olwonso n'ogaba muli ekitegezo kibbi. Mukasa ningamba. Nenge ngajukira akuba esimu ombuulire. Omuzimu gwajja. Negutunda. Sente zaagawa ate Omuzimu gwalinnya kuyo kenyini kumutwe. Bakikuba mukubye ekikazo kye balina. Bakikube. Muve ku mizimu emizimu gy'ennaku zino gyasoma. Bagitikira n'ogitikira. Kati agala gamba ne kujja kudatosha ne pate. Ebisanyusa ku makya.